Olwaleero nga tumaliriza Love Lab gye tugenda okusooka nayo, tulina story eya Sister Jennifer ali Bungereza. Sister Jennifer ono agenda kutuwa essuubi, agenda kuwa essuubi eri munnayuganda ali ebweru wa Uganda ng'olabanga ebintu ebitasoboka, eri munnayuganda atobera e Uganda ng'oyinza okuba n'endowooza ey'okubanga wava mu family, like your family background eri awo tetegerekeka, bakulabanga atakisobola, could be tewasoma, mu kika bwe bakuŋŋaanya abalina okwogera tosobola kwogera kubanga tolina ky'oli gwe ne family yo, oba gwe ne maama oba gwe ne taatawo. Naye ssebo Sister Jennifer ow'Ebungereza agenda kutulaga nti bisoboka kubanga twagala tutegeere Jennifer eyazaalibwa mu kiyungu gotasobola na kutracingako birth certificate, ate birth certificate bazigabira waliwo kitchen hospital ne bawandiika ku kipalati nti azaalidwe saawa bweziti, kilograms bweziti, saawa bweziti, mu ddwaliro bweriti, musawo gundi yamuzaalisizza, ebyo babikolera wamu. Effumbiro lye bafumbiramu lyenjogerako. Olwaleero omuntu bw'ati azaaliddwa mu ffumbiro mu bulamu obukalube ennyo, awunzika atya ng'ali Bungereza? Bannange, mwannyinaze muganda wange, bw'oba olowooza nti tebisoboka, ekyali ndowoozayo ate kijja kuba kyamutawana nga bw'ona okuconcentratinga ku ekyo nti tebisoboka. Akkiriza nti tebisoboka, tasobola kukola kintu, tasobola kubeera mu mbeera emusindiikiriza kulwana kuva mu kintu, kuba obwongo bw'aba yamala dde obuinstollingamu ki app oba kiba ki antivirus ekyatebisoboka. Buli kobanga akasoboka kibagamba nga akasoboka, olw'okuba kiri ki app kiri updated mu bwongo bwo, osigala okkiriza nti tebisoboka. Oh sister, okukuzaalira mu ffumbiro nga tolina na birth certificate n'owunzikira e Bungereza ng'oli mutuuze yeri famire gy'ozaalidde abaana, omuntu gwe baazaalira mu ffumbiro e Uganda n'azaala abaana ng'abazaalidde Bungereza. You need to listen to this story. Manyi egenda ku inspiringa, obeere mu kiyumba ng'omanyi nti bisoboka, olabirire abakadde ng'omanyi nti bisoboka, olwanirire okufuna visa ng'omanyi nti bisoboka, olwanirire okusevinga obusente bw'okubaako ow'ejja ng'omanyi nti bisoboka. Nze Sozimo ne Sozi ku kamera, njala okkirize amazaalibwa ga Henry. Let me confirm the name here. Ya mazaalibwa ga Henry Mugerwa. Ku mazaalibwa ge Magi agamba nti njala okukozesa obudde bwe bumu ku mazaalibwa ga Henry, tumale omwagaliza amazaalibwa amalungi, oluvannyuma abe nga atubuulira atuliyo oba tatuliyo, tubeerewo oba twenoonye. Kati kikole kive mu ddiro tugende mu story eya Sister Jennifer. Hello. One sir. Yes, Brother Henry, good morning. Good morning to you. We are good. How are you, Sebo? I'm okay, sir. Amina. Oyinawo eddakiika nga bbiri awo twogeremu katini. Oh. Yes, Sebo. That's something weird. Neyanza erinnya lyange nze Moses. Yes, sir. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Wow. dear Henry. Wow. Kusazeeko mu bitiibwa, eh? Manai. Amazaalibwa amalungi, brother. Thank you, sir. Yeah. Waliwo omwana ow'obuwala yaŋŋambye nti obudde bwe bukya nkubirira ku Henry wange omugamba amazaalibwa amalungi. Omugambe nti mwagala nnyo. Bannange, nange mwagala nnyo muŋŋambira. Omuntu ono akwagala nnyo. Bannange. Nnyo. Agamba nti asaba okuuma ekigambo kyo okitambulireko. Mukama nga yemubeezi wange. Mukama nga embeezi. Henry, olowooza ani nantumye gy'oli? Oyo.
Lirowooza ku nze. Henry. Henry. Wandiso. Olowooza ani antumye gy'oli? Naalinnya Margaret. Maama nga kuli kumpi bulala. Sebo. Wanji? Netwaka yebulabula. Mpulira kati. Nkuwulira Sebo. Nkugambye nti gwe nnina era gwe ndibeera naye paka. Naye Sebo omuntu yangu okwogera amuli okumpi okusinga ali ewala. Oli ayinza ne kati. Wanji? Naye ate okusinziira ku bigambo by'oŋŋambye. Gwe nali mbisuubiza ali omu yekka oyo gwe nnina. Gwe wali obisuubiza ali omu yekka gw'olina era gw'oŋŋambye. Yeso. Margaret n'ategeeza ki mu bulamu bwo? Ategeeza ebintu bingi nnyo mu bulamu bwange ate ebirungi. Ebirungi naye ye mukyala. Ye mukyala mpa essanyu mu bulamu bwange, ye mukyala gwe njagala. Ogamba mwagala nnyo. Ogamba obulamu yimbira kali nti essanyu lyange lijja tulabire naawe. Waako enyingi. Yimba yajja kamuyimbira ku lwange. Nkukiikirire? Kati sirika ngambe Margaret bagambye kyessanyu lyange lijja tuli babiri naawe. Kyera wutoba ombeera nga talina musaayi. Sirya nakulya n'otulo nato Ssebo kuba kupanga nnyo. Bambiraba yeeno omukwano gupoganye nze nantuyanye anti amaanyi galavu gampalula. Gwomanyi ky'oli mpanza ogwange ngukoze. Kale. Obubaka bwe eri nalinnya bubaka ki? Obubaka bwange erinnalinnya. Muddiza omugambye. Mwagala ekitenkanika. Ate nga naamwagalanga. Ekyo musaba kumuweesiga nga nange bamukuwembo kumbi. Weewaawo. Kale amazaalibwa amalungi. Mujja kutuuka ku bingi. Ng'oli musajja mukkiriza. Mukama nga ye mubeezi. Kale muganda wange olunaku. Naye nga neyanziza Kale Ssebo n'amazaalibwa amalungi Ssebo. Guys, olabye bwe kisoboka. Olabye nti gyebiri. Abasajja bayinza obanga balina ne kapusi kano kye kankola. Abasajja bayinza okuba nga beekyanga, bayinza okuba nga babuza omuliro. But I'm telling you, si bonna bwe baba bakudisappointinga, don't generalize it to make us think that all men are like that. You were in Entebbe. Have you ever tasted ginger? You were in Ginger. Have you ever tasted Masaka? You were in Masaka. Have you ever tasted Chiboga? So please don't base in Nansana and confirm that all men are bad. Don't be in Kampala and confirm that all women are evil or something like that. I think I have made myself clear over that. Ngatumaze Love Lab eno tugenda mu story ya Sister Jennifer. Sister Jennifer nakutegeezako for starters nti ali mu nsi oba mu ggwanga erya Bungereza gy'awangaalira na famire ye gye yazaalira Ebungereza. Naye omuntu gwe tugenda okuwulira baamuzaalira Kampala mu ffumbiro. Kubanga baali tebasobola na bya ddwaliro nga ne ssente obusobozi tebuliiwo. Taliiko birth certificate. Naye omuntu oyo azaaliddwa mu ffumbiro. Atuuka atya okuzaalira abaana Ebungereza. Ne bannange enkya tulina sister. Bw'oba wawulira love story eya sister owa 96 guys, kati eyo njagala osooka ova eyo tugende awalala. Ono sister yakyekola mu Kampala, naye ekimu ku bye sijja kwagala osubwe y'engeri gye yalina eggayi agenze ewuwe, vanilla is done, budde busaawa ziri mu 8, gayi omuwala gwali naye mu nnyumba n'aboggola ng'embwa. 1, 2, 3, 4 ng'embwa. Sister n'agamba nti nze saagala mbalimbe nti abasajja baali bankwana.
nali nkwana abasajja ngamba singa nembawa ne transport nemba wa upkeep nemba webirabo nemba twala out on my bill okumala emyaka 6. Is that possible? Ojja kikakasa olunaku olw'enkya katugende ewa Sister Jennifer. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi, tubuulira awo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Sozi famire mwenna mbalamusizza, amannya gange nze Jennifer Nassanga. Nze story yange eri bweti bannange. Nze nazaalibwa mu Kiyungu. Olwatuuka nga maama wange afumbirwa taata wange. Taata wange ono yali mwami mukulu ng'asinga ku maama wange emyaka. Era maama wange bwe yafumbirwa mu maka ago yasangamu abaana abakulu abamusinga ne sayizi ye n'omukozi. Maama nga afumba. Mama bwe yafumba nga taata wange addira ng'ayagala awusigale yali abeera ewaka. Akaseera katuuka dadi wange ng'agenda afuna omukazi. Omukazi nti yali Muganda naye ng'alimu obulogo. Kati omukyalo ono oba kiki kye yakola nga munnange mama wange amaka gatuuka ne gamulema. Naye mama amaka gano bwe yagaviiramu yali azaddemu abaana 3 baganda bange nga nze ndi mu lubuto, nze wakuna. Kaakati mama wange ng'akwatamu bubwe ng'abaana baganda bange abaleka mabega ng'agenda mu kyalo gye bamuzaala. Otuukira Emaya n'odda munda eyo ekyalo bakiyita Jjandira. Mama bwe yatuuka mu kyalo nga bamuzimbirawo akayumba ku Kiyungu nga wabeera. Ng'atandika kubeera mu kyalo ng'atandika kukola mirimu ng'omwana w'awaka ng'alima ng'abeerawo ng'ali lubuto lwange ng'abeerawo bano baganda bange nga yabaleka amabega. Era omukyalo oli yalemesa mama wange amaka yamala n'ayingira amaka. Yatandika okubonyaabonya baganda bange abakulu be yasangawo n'abaana ba maama ne baganda bange maama be yazaala. Maama wange yali mukyala musomesa, headmistress Mulamba yali yasoma. Naye nga bw'omumanyi gavumenti obusente bwe babawa butono ate nga maama twali bangi. Kati maama wange yasaba ne bamuwa essomero ku kyalo okwo. Essomero lye bali baliyita Katulaga Primary School nga headmistress. Kaakati maama wange yabeerawo n'abeerawo ng'alima ng'akola emirimu ng'omwana w'awaka. Ekiseera kyatuuka olubuto ne lukula. Kati lumu maama wange aba afumba, olubuto ne lumusimba n'ayita jjajja ye maama we n'amuyita. Bw'ayita jjajja waffe ono yali mukyala muzaalisa era yamugamba ekintu kimu, leeta ekikeeka kiri n'ekigoye weebake wano sindika omwana. Nga maama wange anzaalirawo mu Kiyungu bwe yali afumbira. Baamala okunzaala tebyaliwo bya ddwaliro nga baleeta ddagala nga bannaaza buli kimu kyogero biki byonna kuba ewaka waliwo eddagala buli ddagala lye mumanyi. Omutwe gukuluma eddagala nga tulimanyi, ekifuba kikuluma eddagala nga tulimanyi, omusujja mululuuza. Nga banzaalibwa
Kaakati baganda bange bali nga babeera mu mbeera embi ng'omukazi ababonyaabonya. Dadi wange ono yalekangawo ssente naye ng'omukazi abaliisa akawunga mmande tu mmande olumu nga tekuli nanva. Maama yamalirira n'agenda n'aggyayo baganda bange abasatu n'abaleeta. Kaakati wayitawo akaseera maama yaddamu n'azaalayo abaana abalala basatu, abalongo n'omulenzi. Ne tuwera abaana 8. Ne tubeerawo ejjandira era maama yatandika okunoonya emirimu. Natandika okuyiiya, okwokya amanda, twagendanga ne tulima. Kwegamba twanyumira ekyalo, nze ku lwange nanyumirwa ekyalo, nakulira mu kyalo. Twabeerawo, maama yatandikanga otunda enku mu masomero, abenga alaba tufuna akasente mu nsawo. Nga bw'omanyi ebyetaago, ngoye biki, era tetwabiina. Ffe twakula tetumanyi ngatto, tetumanyi nti omuntu ayambala siripa, akagoye oyambala kamu, akokubiri kakukyala, tetumanyi nti omuntu asenya amannyo. Era nze bwe najja wano e Bungereza, amannya agange baagateekamu sementi, gonna gaalimu ebinnya nga ebiwuka byagalya. Twabeerawo mu kyalo, ne tubeerawo nga maama n'asika ne kabalagala ne tumutambuza, amandaazi, sumbuusa ezo ne tuzitambuza ku kyalo nga bw'omanyi, naye ng'abantu tebabula abantu baavu. Bannange bwe nali mbeera ku kyalo nga tukyabeera mu kyalo ne maama ajjukira yali atunda nku yagulanga enku ng'aziguza amasomero. Kati ku kyalo okwo kwaliko omwami yayina takisi, naye nga takisi eyo oyina girinnya 7 gwa kiro oba 8 gwa kiro. Takisi eyo bwekuleka oba togenda kutambula, togenda genda Kampala. Omwami ono takisi eno yagipaakinganga mu maka ge naye nga tagiggala. Kati gwe nga wojjira ng'ojja n'oggula n'osika oluggi n'oyingira. Kati lwali lumu nga maama ŋŋamba, kati Jennifer gwe ogenda obanje bakuwe ssente zange ez'enku. Olwo ŋŋenda luddawa, ŋŋenda nga sayidi z'eno Nabbingo, ŋŋenda eno sayidi ng'eze Nabbingo. Kati buddo kaakati maama nga amperekera, ssaawa zaali 7 gwa kiro. Ku kyalo okwo twayinako omusezi nga tumumanyi. Omusezi oyo ng'alya kuba taata we yali yafa, naye nga naye yali alya abalamu n'abafu. Kaakati omusezi oyo yajjanga in fact n'aseranga naawe ejjandira ewaffe, era olumu twamuwuliranga omusezi oyo nga tumumanyi ng'ajja n'asera. Era waliwo n'omwana wa kojja wange eyafa, yajja n'amukima ekiro ekyo. Lwe twamuziika, omusezi oyo yajja n'amukima n'amulya. Fokkeera enkya ku makya nga bw'omanyi abato bazannya, tugenda ku miyembe kuba ku kijja kuliko omuti gw'omuyembe ng'amalaalo gaguddemu. Kaakati nga maama nga Jennifer ogenda e Buddo banje ssente zange ez'enku. Nti kale maama. Nga maama nkeeza nteeka ku takisi. Ssaawa 7 gwa kiro eyo abantu beebase nga mumanyi ekyalo. Omusezi ono alabika yatulaba n'ajja ng'atugoberera nga ffe tetumanyi ne maama. Kaakati bwe natuuka mu takisi ew'omusajja ono yalina takisi nga maama ngamba ggulawo tuula. Nga ye maama akwata kkuba dde akola ki? Nga maama addayo. Kati maama wange ono yali yakolako kyaka mu kyaka ng'adduka emisinde, maama wange ng'ali fiiti. Ng'adduka misinde ekiro ekyo ng'adda waka.
nga nzandika mu taxi saa 7 gwa kiro bannange. Omwana gwaleka mu taxi sinaba nakuweza myaka 10. Kakati nga ntula mu taxi. So mu taxi mwe nali omusezi yali mabega yali asera makaago. Nanyini taxi ono bwe ntuuka mu taxi ne nyingira taxi maama wange nandeka nga ntudde. Omusezi yali asera mu makaago mwennyini. Yali asera mu makaago mwennyini. Kakati omusezi nagenda okulaba nga ajja ku taxi bannange maama agenze. Omusezi nga yeetooloola taxi bannange nga ndaba. Nga nsooka nsirika jjukira taxi tesiba. Omusezi ono nga tumumanyi ku kyalo ali abafuna abalamu. Kati omusezi ono yampulira nga tukuba taxi nga tunyingira ekijjikira pa. Omusezi ono yali asera mu manju w'amakaago. Kati maama bwe yagenda bw'ati nga ndese mu taxi bannange. Omusezi najja ne yeetooloola taxi nga amaaso gange ndaba. Jjukira taxi eno yali tesiba. Omwami ono yali aleka nga nzigule. Kuba twayingiranga kiro abagenda e Kampala. Ate yalina taxi yekka ku kyalo yekka. Bannange nakankana. Ne ngamba mpedde. Maama agenze nti okuba enduulu omusezi mulabako n'agange yeetala. Bwazina amazina bwakyekyenkya. Yali asera bwereere. Ng'ali naked olaba yenna bwadigidde ekitambo kimuliko yeetooloola taxi. Bannange nakankana. Bannange nayiwa olutiko. Nga nina nnyini taxi yeebase yali akyebase. Taxi eno yasimbulanga ssaawa 9 gwa kiro okuva ewaffe ejjandiro okujja mu Kampala. Bannange nakankana. Maama agenza ndeseemu. Sobola kuba nduulu. Taxi eno oluggi omusezi asobola odukwatako n'aluggula telwali lusibe. Bannange nakankana. Natunuulira omusezi bwe yeetala n'empunga nga ndaba yeetoolola taxi akimanyi mwendi bwazina amazina bwakontola. Bannange nze kye nalaba. Nagamba mpedde bannange. Mpedde. Naye engeri gye twali abakatoliki nasaba ne ngamba Mukama gwe wantonda. Nasaba ne ngamba Mukama gwe wantonda. Nyamba omusezi ono aleme kundya. Bannange omusezi yansera nga ndi mu taxi nga ndabako n'agange bwe nti ssaawa 7 gwa kiro maama ndeseewo. Bannange nakankana. Sikuba enduulu nenkankana nentandika mutunuulira byakola bwe yeemoola bwazina amazina bwakontola. Bannange kye nalaba nze obulamu bwange sirikyerabira. Kati zaali ziwera ssaawa 9 kitundu. Ono omwami olwaza okusa agenda kusimbula taxi. Omusezi n'alyoka agenda bwe empewo n'agenda n'ekibuyaga mungi n'adda ewaka. Nze bannange ono omwami okujja ovuga taxi yaŋŋamba muwala oli bulungi maama wo waki yakuleseemu yekka. Naŋŋamba omusezi namuwulidde obwedda ali eri manju wange asera. Sikataakulye oyo omusezi alya n'abafu alya n'abalamu ate nga tomumanyi ku kyalo. Kakati era olwo ne tukola ki? Omusajja n'asimbula taxi bannange. Kati bwe tutuuka e Nabbingo kuba nali ngenda Buddo. Twatuuka zaalisa omusajja yavuga emmotoka speed. Twatuuka nga ssaawa 10 ogw'ekiro Nabbingo awo. Bwe ntuuka awo omusajja n'anteeka awo ng'enzikiza ekutte bannange abantu beebase nga wali omusezi akunta. Taxi yansuula awo ya ssaawa 10 gwa kiro. Bwe ntuuka awo ng'abantu bakyebase
bannange nga nagenda kati nali ntambula nagenda okuwulira nga gyendaga omusezi kye yeekola bannange ng'owulya wawawawa bwadigida bannange bwakunta bannange empewo empitirivu omusezi nga kyakola we nabbi nga waliwo omusezi awo ng'omusezi kyakola bannange omusezi yeetala awo siina gwe mmanyiwo siina bwe ngenda kuddukira ne ngamba leero mpedde omusezi oli muwonye naye ono mpedde bannange omusezi nga musezi yeetala awe nabbi nga omukatawuni bannange ng'omusezi yeetala bwadigidda nga mulabako n'agange naye nga ninawe neekwese bwe nti kati kye nakola nadduka emisinde n'ensooba nengenda nenkonkona amaka agamu ssaawa 10 za kiro bannange nenkonkona amaka agamu bwe nagakonkona ne baggulawo ne baŋŋamba muwala ovaawa nga nkankana bannange bwe nti nze nga nawunze dda bwe banzigulya nagwa bugwi mu ddiro lyabwe bwe nti nenkaba amaziga ne mbanyumiza ne baŋŋamba amaka genkonkona bannange sigamanyi naye olw'okuba gye mbadde ndaga omusezi mulabyeko ng'akunta yeetala ne mugamba ontampona kundya amaka ago banzigulira bannange naye nga siina gwe mmanyi era nga sibamanyi kaakati bwe ntuuka mu maka ago nagwa bugwi nenkaba amaziga ne baŋŋamba muwala ovaawo ekiro kino balina ku ssente ne mbagamba ne mbannyonnyola bannange amannya gange nze Jennifer tubeera jjandira mu kyalo ne mbannyonnyola maama wange atunda nku naye tulina omwami yekka omwalina takisi ate tugirinnya kiro kaakati maama wange atunda nku ngenda budde okubanja ssente ze nze bwe yasindise naye obuzibu bwenfunye takisi bwendeese ate ngenza okulanga omusezi yeetala waliwo omusezi ali wali asera yeetala kati neŋŋamba saba kunnyamba mbeereko wano webukya ŋŋende abantu baali bakwata ku ttama ne bagamba muzadde kyona atalina mutima bannange nga bandeka nga bampaka kyayi nga nabo nno mbatya bannange mujjukira abantu beeni nabo sibamanyi nabo naye ng'omusezi kye yeekola wabweru bannange nabeerawo ezawera ssaawa 2 nemperekera e Buddo maama gye yamperekera gye yali antumye ne bampa ssente nenzira mu kyalo olwo ne luyita n'olwaddako Jennifer gw'ogenda era nankeeza bannange ku takisi eyo omusezi n'addamu n'ansera buto yatayiminganga maama agenze kati ku luno omusezi ono yali asera waffe ejjandirawo wennyini ewaka kati yawulira nga tutambula ne maama kati omusezi ono yatugobereranga nga tetumanyi naye waliwo twatuuka ekisaana ne tuwulira empewo ey'amaanyi maama n'aŋŋamba mwana wange edduka maama wange ejjukira yali yakolako kyaka mu kyaka yali fiiti dduka mwana wange ne tudduka emisinde ne maama saawa meka ze tudduka bannange saawa 7 gwa kiro era addamu okuntuma e Buddo ngende manje ssente ze ez'enku ne tudduka ne maama ne tudduka jjukira omwana gwatuma sena akweza myaka 10 bannange ne tudduka emisinde omusezi ono yagenda atugoberera olwatuuka ku takisi bwe nti maama nanzigulyawo takisi naŋŋamba yingira maama olwantuusa ku takisi bw'ati ye n'akwata njabala n'adduka misinde n'addayo ewaka saawa 7 gwa kiro gwe njogerako bannange mmanyi ebyalo ate wali masannyalaze omusezi n'addamu n'asera buto ku luno katandye bannange nga mulabako n'agange yaseranga bwereere era tayiminga maama agenze n'alyoka ansera naye nga twali tumumanyi kuba nti taata we yalina ekitambo
yakijja ku kitaawe ne kitaawe yali alya yene yali alya omusezi n'addamu n'ansera buto bannange n'asa neetolola takisi bw'azina amazina nze bannange ku kye nalaba nawunga n'addamu n'ansera buto nga yeetolola takisi bw'ati bw'azina amazina bw'adigida bw'akontola bannange nze nalisanga ku musezi bannange nze kye nalaba mukama bannange kye nalaba sirikyerabira olwo era kati wezaabula ssaawa 9 kitundu awo omwami nga yeetegeka ajja alina okusimbula takisi omwami omusezi ono n'agenda we empewo n'emutwala n'adduka n'agenda asera awalala era nentuuka n'anvuga n'antuusa awo Nabbingo era zaali ssaawa zakiro ssaawa 10 zakiro era nenziramu n'ensanga omusezi yennyini omusezi ng'akontola naye asera ng'era n'ekyo yeekola bannange nga ssaawa 10 bw'atira abantu beebase takisi bwe yansuulawo ogwali mulundi gwakubiri ng'omusezi kye yeekola bannange gyendaga we Nabbingo mu katawuni era namulabako n'agange yali mukazi naye nga yeesiba magumba kaakati era neekweka awantu bwe nti ebiseera bye nali kawala katono kasiiwuufu katono katosobola kundaba tinga neekwese bwe nti awantu era amakaago ge nakonkona era baŋŋamba maama oyo ani oyo omukazi atakufaako olumu balikutira ne mu kkubo ne mbagamba bannange munnyambe era omusezi asera maama yazemu n'antuma ng'omusezi bannange kye yeekola awo mu Nabbingo mu katawuni era ne bansuza ogwo gwali gwakubiri ne bambeera ne kale ne mbeera kaawo wezaawula ssaawa 2-3 ne ntambula ne ŋŋenda olwo ne luggwa bannange kaakati bana ebiseera by'edda twakwatanga enswa oba muzimanyi bannange enswa zino ennaka simanyi ennaka nga muzikwata kiro era muzukka matu muzukka eyo 6-8 gwa kiro eyo enswa zino ennaka nga ziva mu kiswa kati enswa ennaka ezo nga muzikwata kiro mu ttumbi eyo era nga bazuukusa Jennifer maama nze nga Jennifer zuuka nze asooka ku olwo era bwe twagenda ejjukira ewaffe twalina masannyalaze nga mumanyi ebyalo nze gwe bazuukusa nga tukwata muli zino enkalu nga tuteekako muliro nga tutambula tumulisa we tulaga olunaku olwo omusezi oyo yali ali waffe wasera yatuwulira nze akulembedde ne maama twagenda ne tukwata enswa nga kyakola ku bijja bannange ng'ali kuli yeetala azina amazina tumuwulira kuba ekiswa kye twaliko kyali kirinaanye ebijja nga kyakola omusezi tumuwulira ng'adigira budigizi eri ku bijja maama ne mugamba omusezi omuwulidde nange mwana wange muwulidde nitajja kujja wano twakwata enswa bannange twatta enswa ezo ze bayita ob'ennaka ze bakwata ekiro ne tuzikwata bannange bwe twazikwata naye omusezi nga yeetala ng'atulinaanye bannange ng'omusezi kye yeekolako yali asera waffe nze bannange ekiro ekyo twakwata enswa naye nze nga sirina mutima nze maama wange yali mukyala yali yaguma nga takyalina kyatya ate nga yakolako kyaka mu kyaka ebyo ng'ali fiiti nga talina kyatya nga n'ennaku gy'ayiseemu mukazi wattu ndowooza nga yaguma kati nze nange natuuka ekiseera n'enguma ku myaka egyo nga sina nakoza myaka 8 natuuka nange n'enguma bannange n'emba ng'ekyuma kati maama kyafuukanga kya bulijjo nze gwasindikayo mu takisi eyo nga bwe mbagambye omusezi asera nga nze gwasindikayo kubanja ssente ze ye nga tagendayo naye saamanya nsonga lwaki maama nga teyagendangayo yasindikangayo nze
Nenguma nga n'omusezi ne bwajja n'asera ku takisi eyo bannange nga ntunula butunuzi nawunga ninga eyaffe edda nenga sira nakweza myaka 10 bannange abampuliriza ekikangabwa kye nafuna era nze neebaza Mukama kate bandye omusezi ono yali alya abalamu n'abafu nga tumumanyi nowe nabbi ngono gwe nasanganga naye baŋŋamba yali alya bannange yeyo story yange bannange naye nze obulamu bwange Mukama nebazanga Mukama nebaza Mukama yekka bannange jjajja wange ono teyakomanga okwo yantumanga abamanyi ennakawuka okuva ejjandira n'ennakawuka siringa mayiro eziwerako jjajja wange ono yayinayo muganda we ng'abe yafumbirwa nnakawuka mu ttawuni naye nga jjajja wange ono antuma okuva ejjandira paka nnakawuka nga ntambuza kagere ate nga akuteerako essaawa olina okudda mangu nga bannange ebiseera ebyo ebibira byaliwo nga tebanaba bitema naye nga bannange bw'olabanga ebibira bye nayitangamu nga ŋŋenda ennakawuka nga ntuma ogu ate tolina kulwayo okulwayo kibooko ng'alyoka akutuma naye ng'otambula bannange tolina ngatto tolina wadde siripa enjala ekuluma oyita mu bibira ebiwanvu teri bantu naye nga ŋŋenda n'enkomawo ebiseera ebyo kisala abaana bano abasala abaana tebaaliwo ebiseera ebyo nnyo naye senga abaana abasala abaana senga baaliwo nze senga Jennifer nafadda senga nafadda bannange abampuliriza nze bye nayitamu ebyo nabye mbanyweza nga sina nakweza myaka 10 kaakati twalina maama waffe omuto yali akola nakasero yalina ssente yajjanga wiikendi kati maama waffe ono omuto yakwata abaana be n'abaleeta mu kyalo ne kojja wange yakwata abaana be n'abaleeta mu kyalo kwegamba ne tuwerera ddala bannange ne tuba nga tunyumirwa ne tubeerawo nga tunyumirwa twawera ne tutandika okuwera bwe twawera twakeranga okulima ssaawa 12 oba oyagala oba toyagala olina kubanga oli ku lulimbi ne bw'oba ogenda ku ssomero twatandika kusomanga mu masomo ku kyalo okwo naye nga tukera 12 kidima kulima bwe twamalanga okulima 2 n'ovaayo ng'ogenda ku ssomero n'onaabako n'okwata akaveerako ne muwogo n'omusinga mu kipapula mu kaveera ka bbulaka n'ekitabo kyo n'ekkalaamu n'ogikwata mu ngalo tetwalina nsawo tetwalina yunifoomu tetwalina ngatto ng'ebigere byonna olumu emmese ziba zibirumye nga ne bwe tusula bannange embeera yali mbi ng'ebiku bituluma nga tulina byakwebikka naye nga maama talina ssente kaakati twakulya mu mbeera eyo twabeerawo ng'olumu n'amafuta bannange gabula nga tuliira ku mwezi era nga tewali ssente z'amafuta nga emmere tugirya bukyali ne twala obuliri bwaffe nga bukyali twakulira mu mbeera eyo kaakati maama waffe ono omuto yakolanga mu Nakasero market bwe yakolanga mu Nakasero market yajjanga wiikendi naye nga bw'ajja ajja n'akanyama n'omuceere kati bwe yajjanga nga awali akumasigiri ye ng'afumba ennyama ettooke omuceere ng'alyoka ayita abaana be bokka baazaala ng'abazza wali nga bagamba nange mujje tulye
kati ffe baba batufumbidde lumonde oba muwogo bakuliko entula oba kuliko bijanjalo kuba twalimanga oba bijanjalo anga ebyo tulya bwe tumala okulya nga lyokagamba mujje mwoze ebintu byonna mubyoze yakikolanga enfunda n'enfunda kuba ajjanga buli weekend naye nze lwali limu bannange nga omanyi obuto yagenda n'afumba ennyama yasigalawo n'agitereka nti yakyeggulu nange kye nakola nagera tewali aliwo nga ngenda njijjayo gye bagikwese mu katamu nga yonna ennyama njirya yonna ngiteeka mu kamwa njirya n'essupu nga muwuta nga nzirukira ddala kati baatuuka ekyeggulo ng'abuuza ennyama nga tukagamba mwe abaana babbe namwe mubbye ennyama eyo ng'aleeta omuggo tukuba twamugamba ffe tunaakubba nnyama ani gwe walabye ngabba ennyama naye nga nze mutuufu nze nagibba twabeerawo twalina ne kojja waffe yalina ssente naye yajjanga wiikendi okulaba jjajja naye yajjanga naye ng'atukyunga atuboggolera abaana nge mbaye ku mazzi abantu bano bajjanga mu kyalo wadde okuleetayo akagaati ffe twabeera mu mbeera eyo ne maama waffe bannange nga tuli baavu obwavu bubi nga teri ayagala kumanya bajjanga ne batuboggolya ne batukyunga nga tuli baavu balaba tuli masiikiri ne maama waffe ffe maama waffe yayambala emivumba yambala emiziina ensi neeseka twabeerawo twakola buli mulimu gwonna ejjandira twabeerawo twakula nebaza mukama twakula ekiseera kyatuuka ne baleeta maama waffe omuto ono yali yalwala akawuka kaleeta mukenenya kati ennyumba eno eyajjajja yajja omusajja yali yafa naye nga aliwo omukyalo omukazi naye omukyalo ono omukazi yali tatwagalira ddala nga ffe abava mu nda ya maama waffe nga tatwagalira ddala abaana ba kkojja ali abaagala abaana ba maama nabunye ali abaagala abato naye nga ffe tatwagalira ddala atusosola nali muto naye byonna nabirabanga era ebyo byatuukanga mu mirimu gwe Jennifer genda okole kino gwe Nambiko genda okole kino ng'atutuma kaakati twabeerawo mu mbeera eyo naye nga tetulina bwakulaga nga tulina okugonda kaakati essaawa yatuuka maama waffe omuto n'alwala ne bamuleeta ng'ali ku ndiri ne bamuwa luumu ennyumba eno eyajjajja omusajja gye yaleka yali nnene maka manene mwalimu 5 bedroom kuba yali awasizaamu abakazi 2 omu yafa jjajja liva n'asigalawo kati bamuwa luumu naye baamusosolanga nga bagamba temugendayo ensiri bwe mukoonako naawe nekkoonako naawe ojja kukola ki ojja kulwala siriimu kati bamwenyalanga batukanga n'okwambala batukanga n'okwesabika nga bakola ki okumuwa ekyokulya era yamala n'afa yaleka omwana ono yali yamuzaala mu bayindi kati buli muntu naga nsobola kulabirira mwana oyo maama nayeeyama okuyamba omwana oyo era omwana oyo yakulidde emikono gye ne kakati akyali ku sayidi yaffe kakati ekiseera kyatuuka bwe nawuza emyaka 4 neezayo ewa ddadi wange ne mulabako bwentyo kakati ekiseera kyatuuka maama nga bw'omanyi abasomesa babakyusa yali headmistress mulamba bamuwa transfer ku ssomero ku lw'e Masaka naye gye bayita e Lugala ku lw'e Masaka ekitundu bakiyita Lugala maama waffe bamuwanga deputy
tebamuwanga headmistress. Twabeera mama waffe twatandikanga okutunda akatogo, ofumba akatogo. Mama yatandika ofumba akatogo n'atandika okukaguza abasomesa n'abaana. Twatandikanga otunda okabalagala mama omusiika ne tumutambuza mandaazi. Nawo mama twabeerawo akabanga ne mama waffe. Bwe twavaawo mama atandika omulimu gw'okutunda enku ng'aziguza amasomero teyagulekeraawo kuba yali afunamu akasente akatonotono. Kati mama yatuukirira amasomero aga secondary agamu ku lw'e Masaka. Baganda baffe n'agenda n'abasabirayo ne babeerayo. Olwo bali mu secondary bo abawala 3. Baganda bange bano babeerangayo nga balima era olire tebaddanga waka. Nga mama akasente asasula katono. Kati bwe yafunangayo akasente ngamba Jennifer genda okyalire banno. Bwatyo baganda bye basoma nze ngambeera ne mama. Kati ekiseera kyatuuka nange mama n'angamba omanyi kati kojja wange Makindye yayina amayumba ku madirisa, yayina ennyumba ng'aga ayogera ne kojja muganda we ng'agamba Jennifer muleeta abeere wano. Kojja nti yayina mukazi ngambe nga ngenda nkwata bugoye bwange nga mama agenda nsabira Nakivubo bbulu nga ntandika kusoma nga ntandika kunyumirwa ssomero Nakivubo bbulu nga mbeerawo njijukira nali mu P4 natandikira mu P3 ningenda Nakivubo bbulu neyensoma nga nva wa kojja wange. Kati kojja wange ono waliwo omukyala eyali asulawo baali bamuyita mama Nambogga naye nga ajja kiro n'asulawo nange nyumba twasulangamu 3. Kati nga twabeerawo ne tubeerawo n'ensoma. Kati lumu naye nga mama yajjanga n'abalekera emmere n'ababawa ne ssente. Ate nange kyannyambanga nali muwala ow'empisa, omuwala omuwuliriza, omuwala atanyooma ate omukozi era banjagalanga nnyo ne kojja. Kaakati lwali lumu olwo amabere bugenda busuna ku kifuba ngenda nkulaakulamu. Kojja wange nali nva okulya emmere kuba nina bwe nalyanga emmere eno natwalanga tule wa kojja. Kaakati bwe mmala okulya emmere nasanga kojja wange ali mu buliri bwange yeebase ng'avudde mu buliri bwe. Kati bwe natuuka ku mulyango nanga Jennifer jangu twebake. Kati omukyala oli ye ajjanga leeti mama Nambogga. Kati nakola nadduka emisinde n'enzirayo neninda omukyala oli. Omukyala oli nenjija naye netwebaka. Naye omukyala oli saamunyega kintu kyonna. Kojja nasanga avudde mu buliri bwange nga azzeeyo mu buliri bwe. Era enkeera kuba mama yandekiranga ssente n'angamba wabaawo obuzibu bwonna ssente ozikozesa. Nalinnya bulinnya nengende wa mama Emitiyana. Ebiseera ebyo gye baali bamuwadde essomero. Yali mukyala musomesa. Nangamba muwala wange kiki? Namugamba mama jo kojja abadde ayagala kunkwata. Kojja yabadde ayagala kunkwata. Mama wange yatya nnyo n'agamba kojja wange adde ayagala siga mwana wange bulwadde. Awo nategeera nti kojja wange yali mulwadde w'akawuka. Mama nantwala nankebera nangamba oli sure nti kojja teyakwebaseeko nti nedda. Ebiseera ebyo bannange nali sinaba kutandika by'abasajja nga siina kye mmanyi. Kaakati mama wange enkeera nga ngamba essomero lyobaddemu Nakivubo bbulu ddungi nnyo. Ng'enkeera alinnya nange. Kati twalina kojja waffe omulala. Kojja waffe omulala ali abeera Katwe. Yalina mukazi we. Naye nga mukakazi ke kakisa nnyo bambi. Kakyala kalungi ne kakati kakyali kakazi kalungi.
ng'ayogera na kojja nga kojja akkiriza awe katwawo ate katwe ne nakibosiwala nga bampa transport ntambuzawo kigere. Kaakati nga mbeerawo mama wange yabawanga ssente n'emmere nga mbeerawo engeri gye nnali omuwala ow'empisa gwali muzigo n'ab'emizigo bona batuuka ne banjagala nga mbawulira nga mukyala wange muwulira kojja muwulira ate ne bw'aba nvumye simuddamu kwegamba empisa ezange ze nayina n'obukakamu buli bwe nagendanga nga buli muntu anjagala. Nembeerawo naye lwali lumu kojja wange ono yatandika okundaga empisa embi atali mukyala wange. Kojja lumu nakomawo okuva ku ssomero ng'enjala ennuma. Bwe nakomawo nasanga kojja afumbye mukene n'ebinyeebwa n'akawunga akakasooli. Kojja wange yafumba akawunga ako ne mukene n'akaliira mu maaso gange nga ndaba naye nga talina kyampaddeko. Ate bwe yamala n'aŋŋamba yitawo oyoze ebintu era nalina okwoza ebintu saagaana. Yatandika okundaga omutima omubi naye nga kojja wange nali simuvumangako. Nalimba wa respect bonna bannange ne mukyala we era nga teri agamba nti omwana yakoze bw'ati kabe ab'emizigo emirala. Maama wange awo nawo nanjijjawo n'antwala. Maama waffe ono omuto eyafa yaleka muwala we yali yafumbirwa yo kasubi. Kati n'agenda n'amusaba n'embeerayo naye yali mufumbo nga mbeerayo ne baba yansanyukira n'embeerawo. Yalina abaana 2 nanaazanga abaana abo nayozanga ebintu njoza engoye. Baba yanjagalanga nnyo naye teyanfunamu buzibu bwonna nalina empisa. Nembeerayo naye nga nsomera ku ssomo lyange ery'ennakivubo. Naye nze kye nali nfa ne maama wange butankyusa ssomero ery'ennakivubo lyalina standard nakivubo bbulu nga ddungi nga banaye njogera oluzungu nali mpifo nga njogera oluzungu nga ssomero ddungi. Ekibi ekyaliwo nakivubo bbulu tetwalina kisulo ate nga maama wange teyalina nnyumba Kampala. Kaakati nga mbeerayo. Kati awo obubeere bugenda busunaasuna bannange ku kifuba. Tandika osuubula obubeere ku kifuba. Kati lumu zaali ssaawa 2 nga baaba ŋŋamba Jennifer wangi genda ne taata Lwanga akuwa enva n'amata. Nga ŋŋamba kale baaba nga ŋŋenda nga tutambula. Kati bwe twatambula omusajja bwe yatuuka mu kkubo ng'annyimiriza ng'atandika okunkwata ku bubeere nga mpeeweeta ng'alyoka ŋŋamba kati nga mpa omutwalo nga ŋŋamba Jennifer zino ssente zizo naye togamba baabawo nja kulaba ekiro nga mpa n'ebintu ebirala baaba bye yamugambye okumpa nga nkomawo ewaka. Ye namuleka yeeyongeddeyo nga nkomawo waka. Bwe nkomawo ewaka nga ŋŋamba baaba taata Lwanga ampadde omutwalo guno aŋŋamba sikugamba ate aŋŋamba ajja kundaba ekiro. Kikyategeeza nze sirina kye mmanyi kuba ebiseera ebya busajja nali sibimanyi bannange ge mazima. Baaba yatya n'agamba omusajja ono ayagala kundeetera bizibu. Kati ne mugamba baaba nkwenda kukola ntya. Baaba nga ŋŋamba ngenda kukuuma ekiro kyonna tajja kulumba omusajja. Naye enkyokera kudda maama wo mu mitiyana ne mugamba kale baaba. Era omutwalo ogwo omusajja guyampa baaba yaŋŋamba gukozese ogende ewammwe ogambe maama. Era enkera bwe nakeera nga mukolerako mirimu kuba saalina buzibu naye.
nga nyambala mubende emitiyana nali manyi nyo netwalayo ebiseera sayina si maama saamukubira naye nali manyi maama essomero libamuwa olumama wange yali bamuwa ttamu mu ttamu ku lw'emitiyana bwe yali asula maama naŋŋamba ate muwala wange ki nga muteerako mboozi ate bba wa bukirwa bali tayagala kunkwata kati maama wange yali agamba oba onnimba yakkutte era yantwala nankebeza ne bamugamba omwana ono mbeerera tabangako na musajja awo natandika okubeera ne maama wange nembeera ne maama wange nentandika okusomera eyo naŋŋamba omanyi katusomere besomera nasomera eno netubeera ne maama wange n'abalongo bano ne baganda bange bano abalongo n'omulenzi nitubeera nabo jukira bali baganda bange bo bali basoma era ku masomero basigalayo netubeera nabo twali basatu nga tubeera ne maama netubeerawo ne maama nga headmistress awo nga headmistress era essomero lyafuna yasanga teririmu baana naye maama yalwana nnyo n'abaana ne bajja nange nensomerawo essomero lyali baali baliyita Tamu primary school ku lw'emitiyana abamu mulimanyi nga tubeerawo kati ekiseera kyatuuka abooluganda bampuliriza dadi wange n'afa muzeeyi wange bwe yafa muzeeyi wange yali anywamu omwenge ffe tuli bakatuliki ewaffe era ffe twasomanga Sande nga every Sunday tulina okugenda mu church muzeeyi wange ono yalinamu sukaali gwe bayita diabetes ate nga anywamu kenge kati abasawo baatuuka ne bamugja ku sukaali ne batuuka ne bamuwa advice taddamu kunywa mwenge ye muzeeyi wange omwenge yagulemerako era lwali lumu kubanze wa dadi wange nagendangayo holidays n'abaana abalala ffenna dadi wange yabeerangawo na house girl oba omukozi dadi wange ono teyaddamu kuwasa bannange yagamba kaneesonyiwa abakazi mbeere wano ewaka n'abaana bange dadi wange bwe yafa dadi wange yali akola ku New Vision dadi wange naye bazadde bange bonna bannange baali basoma dadi wange yali yasoma era yali akola ku New Vision bukedde mu lupapulo olwo olw'oluzungu kati yakomangawo ng'ajja n'emmere bwe yamalanga bwe yakomangawo yajjanga n'emmere bwe yatuukanga ng'anaabanga awummulamuko ng'omukozi amufumbira ka evening tea kacyayi ako ng'akanywa nga taagenda anywamu omwenge gwe ng'anywamu omwenge gwe ffe bannange batuzaala awo gundi bw'ova ennateete naye nga ekikuba ekigenda ekabojja naye ffe awo mu katawuni we batuzaala bayitawo omutundu awo ku 5 ffe batuzaala awo dadi waffe yali aguze ettaka nga ddene era we yazimba kati omukozi aba ategese ka evening tika dadi ffenna tetuliiwo abaana twabeerangawo holidays ng'amuzuukusa dadi waffe ng'azuukuka dadi waffe ng'akola ki nga dadi waffe yafudde edda ng'abimba jjovu kati ogenda okuyita baneiba omutwala mu ddwaliro nga mufu kati okumanya bannange abamu era mwenna nkubiriza abalina bamaama nga bakola omulimu nga bafaayo nga mama wange bwe yali mubawelaavu akatono kemuyina mubawe nze ssaawa eno obulwadde bwe nnina ennaku gye nnina ku mutima kuba maama wange yanfaako ennyonyi nzirinnye bwe njja Uganda taxi nzirinnya buli nsi gye njagala ŋŋendamu nkutte ku ssente bannange nali munaku essaawa eno nsobola okukwata ku miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni mmeka zange nga sizibbye nga nzikoze nkutte ku ssente bannange ze nali sisuubira mu bulamu bwange
nga zange nga sizibye nga teri azimpadde si musajja nti yazimpadde nedda. Kwega Mukama akoledde ebintu bingi mu bulamu bwange. Nze essaawa eno ne bwe nfiira wano sina kyentoma. Ennyumba ngizimbye, amataka ngaguze. Negomba nnyo okuzimba ennyumba ngizimbye. Kwegamba obulamu bwange buli kimu Mukama akimpadde, sina kyentoma. Ennyama gye neegombanga maama Nabunyagi yatulyangako nadde eri mu luumu n'alya n'abaana be, eyo yankeeta saagala na kumanya. Enkoko ebyo nase sikyetaaga. Kwegamba nze Mukama buli kimu akimpadde. Ate ndi mukazi wa mukisa bannange. Nze buli kyenkwatako kigenda mu maaso. Nze n'omusajja owange bwe namufuna bw'ati buli kimu ekyo kyagenda straight. Emirimu straight, afunirawo emirimu. Era naye yatandikirawo okuli nnyonyi ngadde e Uganda. Kasita yanfuna. Buli kimu kyagenda mu maaso. Ne kakati kigenda mu maaso. Essaawa eno buli essimu yonna gye njagala gye nkwata, oba iPhone oba Samsung oba ya miliyoni zimmeka ngyegulira. Bale Mukama ankoledde ebintu mu bulamu bwange. Era nsaba bannange, bankuba kyebe bannange, ffenna bannange tukole. Ssente ewooma. Ate teri akwagala ng'oli mwavu. Buli kimu akinkoledde. Nze ennaku eyange gye nnina mu bulamu maama wange kubanga yanfaako. Kuba ennyonyi nzirinnye, ssente nzikutteko, nkola, emirimu nfuna, ennyumba nzimbe gye nali neegomba, amataka nnina. Sikyali mukazi munaku nga luli eyali asoma nga talina nangatto. Emmese ne zikuluma ebigere, musula wansi ebiku ne bikuluma. Si yenze, essaawa eno bw'ondaba si yenze. Essaawa eno nagejja bannange. Ne mukazi mukulu kati nagejja nateekako omubiri. Era bw'onsanga tosanga kali ka Jennifer kali akasiiwuufu. Essimu gye njagala gye nkwata, emmotoka gye njagala gye nvuga. Banenze Mukama ankoledde ebingi. Ankoledde ebintu bingi mu bulamu bwange. Nsaba bonna bankuba kyeyo bannange mwenna. Mukama abakolera ebyamagero nange byankoledde. Nammwe mukole. Mube nga musobola okukolayo ekintu e Uganda. Ate ne bw'oba oyina ssente n'omusajja ajja buzzi. Abasajja b'ennaku zino abasinga tebaagala bakazi baavu. Nnaku zino abasajja batujooga lwakuba nti oba omukazi akusanze tolina oli awo, tolina mulimu, tolina ssente. Naye bw'oba oyina ssente akubamu akatiibwa ako. Mwenna mbaagaliza bannange, Sozi family. Ebintu nasanga byenfunye nze ndi Wanjovu. Nammwe Mukama abibawe. Mukama abakuume. Naye nga mwenna nsanyusa obbawuliza. Awe natandika okusoma nga nva ewa taata wange awe nateete. Navanga dde. Olw'ensonga maama wange talinanga ssente. Natandikanga okuvanga awo nensoma nga wenvaawo. Naye nga wakawo mbeerawo ne muganda wange omulenzi. Kaakati taata wange yalina muganda we baali bagatta maama. Naye ng'abeera kireka okulinana Namboole eyo. Nga senga wange oyo alinamu kasente nga yakolamu. Senga wange oyo ng'agamba muwala wange njagala ojje ondabengako. Nga ngamba kale senga. Nga nagendanga holiday. Nga nva holiday bw'etuuka nga ngende wa senga wange ekireka. Era nze Namboole bagizimba ndaba. Bagitandika ndaba yaggwa ndaba. Twaddukirako ne tugenda tuzannyira nawo nga Namboole bagizimba. Twabeerawo awo. Kati ewa senga wange awo nagendanga off holiday. Naye nga ewa senga nasangawo abantu baali bangi. Waaliwo abaana be yazaala, abazzukulu abamuyita jjajja, abakozi.
Kaakati nange olidde najjanga awo naye nga bw'omanyi nti abantu bangi kati bano abaana basenga bafunangamu obutakkaanya n'abakozi bonna ne batandikanga okwevumanga ne batandika buli muntu okweyogerera ebigambo nga mumanyi nti abantu bangi ate nga ffena tuli banjawulo kati naye olw'okuba nze muwala eyakula nga siina lugambo nga siri muze gwa bubbi nga njagala okukola emirimu nga mpulira nga mpa abantu respect kati ebigambo byabeerangawo ne beevuma ne beerangira oli n'ayogera kiri ku munne naye nga ne bwe nkiwulya sekizzaayo omumwa nga nsirika bwecce kati nze nabeeranga ewakawo buli muntu yanjagalanga omwana ono alina empisa naye nga tosobola kuwulira nkigambo nti Jennifer akizza eri n'akizza eri era tekyo tekyaliwo senga wange ono yali yeddira lugave naye ng'ali mukazi mukambwe ennyo era nga tumuwulirira eri ng'emmotoka epaakinze kuba ennyumba aliko ekikomera nga kuliko n'asikaali abeerawo naye nga tufubutuka emisinde nga tudduka mu luumu mwe twasulanga kati nagendangayo holidays nga ngendayo naye ng'endongo ekuba mu kireko mu bagireeta ng'eggunda bannange ng'endongo ekuba ate kye baakolanga nga abakazi bwereere abasajja basasula ng'endongo ekubanga kati omuwala oyo gwe nasulanga naye mu luumu nga ye agenda n'atoloka n'agenda yalina abasajja be yagendanga n'andekamu n'agenda n'akuba endongo kati asikaali ono yamuwangayo kasente kati senga wange ono yalina amaka mwasula nga gali bweyogerere gye yazimba kati gye yasulanga nga tatera kusula wano lumu na lumu kati waaliwo muwala we last born w'omuwala bamweta Sise naye yaliwo kati ffe nga batutunuliza nnyo amaaso nze ne muwala we Sise twali myaka gye gimu basse yali ansingako naye nga te Sise mulalu ye Sise nga mulalu Sise ono yali yatandika n'ebyabasajja naye nga nze sitandikanga byabasajja era simanyi byabasajja kakati ekiseera kyatuukanga ng'olumu senga atutwala nze ne Sise n'atutwala eri gy'asula ne tusula naye ebiseera ebisinga yabikolanga naye ebiseera ebyaddako nze yandekangawo kati Sise ono Sise ono yabeeranga nnyo naye mu kisulo kati twabeerangawo awo kati waliwo ebiseera ebyatuukanga Sise ono yalina abasajja bangi yayonooneka dda era nze neewuunya senga wange yali mukambwe naye ng'omwana oyo yamwonoonekako dda ng'omwana ono nga bwamuwa school fees ng'azitwala waggaayi we era omwana ono baatuuka omugyamu olubuto lwa myezi 5 senga wange omwana nga buli kimu akirina nga yeetaaga kubikkibwa omwana abeere ennomo okuva olwo omwana ono yali yatandika dda abasajja omwana we kyokka senga wange mukambwe era omwana ono yakomekkereza tasomye essaawa ya leero omuwala ono senga wange essaawa eno yafa naye nga abantu abamujja mu bulamu bw'ensi eno be ku sayidi ya bbaawe yatuuka n'afa kati ndowooza ne baagala okugabana ebintu nga mubimanyi senga wange ono yamala n'afa ne bamutta bamuwa butwa bwe bamuwa obutwa basooka ne bamujja mu maka gaabwe ekireka ne bamukomyawo nga bamuwadde obutwa nga balaba abulako nnaku ave mu bulamu bw'ensi era n'afa senga wange era abantu abasinga bali bamanyi senga wange yafa kansa naye yafa butwa kakati senga wange nga tannaba kufa bw'atyo bwe bateekangako amaaso nze ne muwala we Sise
Kaakati lwali lumu nze nali nsula n'omuwala wa metaleste yali akolaawo. Kati lumu nga lesita ŋŋamba, naye Jennifer oyina emyaka emeka? Nga mugala nina emyaka 14. Naŋŋamba ali ogenzeeko mu ndongo? Ne mugala sigendangako mu ndongo. Naŋŋamba ali obaddeko n'omusajja oba bityo ebyalava obimanyi? Ne mugamba sina kye mmanyi. Ne mugamba nfuniyewo omusajja oba omulenzi nga mama wange mukambwe ne baganda bange kuba baali bakambwe ekituufu. Maama wange yali mukyala mukambwe ennyo ne basisita bange. Basisita bange bano baayinanga aba boyfriend naye ng'ate nze bakambwe ennyo ku nze banjagalanga nnyo. Era ne bankwata n'omulenzi kwegambe wakanze nalina security tight. Ate bwe najjanga ewa ssenga wange eno ssenga wange nga ndi free nga sina security tight nga neeyagala. Naye ewa ssenga wange wano nayigawo ebintu bingi okubeera mu bantu nga obutaba na lugambo kyannyambanga nnyo abantu banjagalanga okukola emirimu. Ssenga bange ono yanjigirizanga ebintu bingi yantuuzanga nanga Jennifer omukazi yayisanga bw'ati. Era kati ekinnyambye kati mu bukulu bwange n'okuba nga nsobola okulabirira abaana bange essaawa eno. Nga yanjigizanga ebintu bingi. Nze era nakula okuva mu buto nga mmanyi teri mmere ya bwereere bannange olina ogikolerera nga siina kyejo. Era ntwabeerawo nga tukola emirimu nga bayinza okugamba Jennifer leero gw'ofumba. Mumanyi abantu bagenda ofumbira. Tuli abantu nga 2. Genda wali ekireka ogule ennyama ogule omuceere ogule ogenda kufumba. Nga nze nina okufumba abalala bakola emmere bwejja nga nina ogifumba nejja bulungi ate ne mbasavinga ebintu ne mbyoza. Kwegamba senga yanjigiriza ebintu bingi ne bino by'okusiiga eruumu. Senga teyagulanga abantu bano basiigala painting birangi. Kati nga senga ayitaani Jennifer mujje ejangu nga senga yeesigira lumuze. Senga wange ono banange yali mukazi mukozi nnyo era mukama amuwumuza emirembe. Naye ekyannuma abantu abanafu abatalina kye baakola okumutta ne bamuwa butwa ate mmali ena ne bagitunda. Kyannuma nnyo nakyo kyankaabya amaziga. Senga wange ono yali mukazi mukozi. Senga wange ono yalinga saamulabako mu ngatto. Yalina obugere nga bweru naye nga senga wange saamulabako mu ngatto. Naye nga mukazi mukozi ate nga mugezi naye yali teyasoma. Bannange okusoma sige magezi. Twabeerawo ne senga wange oyo. Kati lwali lumu omuwala ono nga ngamba ne Jennifer wali ogenzeeko mu ndongo nti nedda. Ne mugamba simanyi n'ebyabasajja sibimanyi. Nga ngamba jangu nkutwaleyokko nga nnyambaza anteekako awo wiigi ye ez'abakyala. Nangamba nanti olabika obuto nga nteekamu ennyambala ngoye ze nga nange nnyingira kiraabu. Bannange natuuka mu kiraabu ne ngamba twasubwa dda. Nasubwa dda. Bannange nadigida. Nga ntema mazina. Yo olwatuuka ng'afunyawo gaayi nga bazina nze nkyalina ensonyi nga nzirawo nga nze nzina nzekka. Ekidongo kivuga twalimu abantu bangi mu kiraabu. Kaakati ate si mwe mwajjira omulenzi mutono muwanvu alinga mu Munyarwanda oba Munyankole mweru ng'ajja nga mbuuza hallo oyina gwe wazze naye ne mugamba nedda naye nazze ne sisita wange ono. Kaakati ng'ajjaawo ngatandika okweyogeza ajjukira nze ebyalaavu sibimanyi. Siberangako na musajja ndyawo kataala ndifala bannange. Nga omulenzi ono annemerako nti nze nkwagala biki ne mugamba onjagala naye nze siberangako na musajja ebyalaavu sibimanyi. Kaakati nga gaaya annemerako. Kaakati nga bagenda baleeta mu kiraabu nga bagenda bakuba oluyimba luno nga abazina nga bakuba oluyimba. Oluyimba luno lwe bakuba lwali nga buli muntu abantu batandika okuzina simanyi gwe bayitute omunyigo bamugumanyi. Muntu atandika okuzina ne munne nga beekutte. Kati oluyimba olwo lwatuuka ng'omuvubuka mpita. Nze nga nina ensonyi bannange. Nina ensonyi ndifala ndi kataala.
ng'omuvubuka nnemerako nga ŋŋenda nga tuzina naye. Kaakati kirabu bwe yaggwa, kirabu yaggwanga ssaawa 10. Yaggwanga ssaawa 10 ne tudda ewaka. Kati asikaali twamuwaddeyo ku ssente ng'atuggulira kwolose nga teyasulawo. Bannange okuva olwo omuvubuka ono yatandika okungoberera, n'atandika okumbuuza obeera ludda wa, n'ambuuza amannya gange ne nga mbuulira. Kati olwagira ne ŋŋamba lesite mu kirabu gye nagenze walabye eggayi yannemeddeko. Ndese nga Jennifer omulenzi mwagala, omulenzi ate nalabye mulungi, handsome boy. Genda naye Jennifer ajja kuyigiriza buli kimu. Naye naŋŋamba omulenzi ono bw'oba omwagadde omakinga sure nti omulenzi ono ayambala, kuba okyali muwala muto okyasoma. Si kirungi funa mbuta, tojja funa n'essiriimu. Omuwala ono yambuulira eyantutte mu kirabu. Ate nga bwe nzirako emabega, baganda bange nabalabanga nga bajjamu embuto. Ate nange nalabako ku bantu ku muntu omulwadde wa siriimu ng'ali awo ku ndiri. Kwegamba natyanga nnyo obulamu bwange, siriimu n'olubuto, okuzaala nga tonnaba kwetuuka nti siriimu atta kyandinga mu mutwe gwange nga neeraliikirira. Kaakati nembeera awo ewa ssenga wange, nembeera awo ne ssenga wange, naye ng'omulenzi ono namala mwezi mulamba ng'ajja n'andaba, naye nga wandabira ng'agenda n'ayitawo ewe ewaffe. Olumu nze mba ntudde eno mmanju ekizimbe kyalinaanye ekkubo, kati nga ntula okulinaana ekkubo nga mmulaba. Kati nga kye nakolanga bannange abaana abawala, kati kye nakolanga nagambanga bannange kaŋŋenda wali ggula kyakulya ng'olwo omulenzi mulabye ng'olwo nsala nga tudduka nga tufuna etuyimirira nga tunyumya n'omulenzi bwantyo. Bwe nakikolanga nga tufuna etumeetinga, kuba tetwalina ssimu ge mazima, saalina ssimu n'omulenzi teyalina ssimu. Omulenzi nga nnemerako omwezi nno gwawera nga tewali kyonna kyabaddewo, naye lwakuba yakyagalanga. Kati omuwala ono yantwala mu kirabu. Yo yalina abalenzi 2. Kati ekyali bwe kiti, omulenzi ono we yankwanira waliwo n'omulenzi omulala yali anneegomba the same time. Kati nga nze ndiko abalenzi 2, omulenzi ono gwe nsanze mu kirabu, waliwo n'omulala. Mukwano gwange ono omuwala eyantwala mu kirabu yalina abalenzi 2 naye abamwagala, naye ng'alina okulondako omu. Kaakati omulenzi omu eyali anjagala, omulenzi ono eyanjagala ono, kati n'omulala ono bwe yajjanga okundaba oba kaŋŋamba yakavaawo ng'oli omulala addawo. Kati n'ono omuwala yantwala mu kirabu naye n'abasajja 2 nga bonna ono bw'aba akavaawo ng'oli addako, olwo bakwana, tewali kyabaddewo. Kaakati omulenzi nze owookubiri yali ankwana, yali nga nze naye yali fala nga nze, tamanyi kukwana, tamanyi kukwana mukazi, ali awo. Baali bamuyita muvubuka, baali bamuyita Sende kamwogere. Kaakati ng'ate oli omuwala eyantwala mu kirabu yalina abasajja 2 abamwagala, kwaliko Douglas ne Fred. Kaakati Fred yali ku side y'ono omuvubuka eyali yankwana eyali fala nga nze. Kaakati omulenzi ono owokubiri yali anjagala yali ku side y'ono omulenzi yali akwana gwe nali mpita mukwano gwange Lesite. Kati yalina abalenzi 2 nga bali ku competition, bonna bamwagala nange. Kaakati nze omulenzi oli omulala yali ankwana yali fala nga alinganga nze naye kataala. Kaakati ate ng'ono ali sharp, oli yalina ku ssente, sijja kulimba nga bw'ajja mpaayo omutwalo. Ono teyalina ssente naye ng'ate amanyi
ng'amanyi okwogera, amanyi okwana omukazi ate nga mulungi osinga kwoli. Nze nensalawo nengenda n'ono. Kati awo wetwamiitingiranga nga bajja okundaba olwo tewali kyabaddewo. Ono omulenzi gwe nayagala yalinawo mukwano gwe ng'ayokya nkoko. Kati yamugambanga nze kye nnali simanyi ng'amugamba omuwala gw'oliko nno waliwo omulenzi amwagala. Kaakati nze omulenzi anjatulira buli kimu tumaze omwagala. Kaakati nembeerawo netwedeetinga okumala omwezi mulamba. Paka bwe nasalawo nengenda n'ono omulenzi ate alina ssente ayogera omulungi. Kaakati oli ali falanga nze nga tamanyi nakwana nemuleka. Kati ye mukwano gwange Lesti yantwala mu kiraabu yayagala Fred. Ono Douglas n'amuleka. Kaakati kati omwezi gwawera. Kati bwe yamala n'ansalira amagezi n'ambuzaabuza ng'abasajja emuli abayaaye n'ambuzaabuza kati mwezi mulamba bukyanga tusinkana tewali tetwakola kintu tetulina bakola kintu kyonna. Bwatyo naye nga ntya. Naye nga sibangako na musajja bannange. Kaakati ne mubuulira amazima nange atofaayo. Nze nja kukwata bulungi tojja kufiringa peyini biki. Kati yamala n'ansalira amagezi n'antwala mu nnyumba ya mukwano gwe. Bwe yantuusa mu nnyumba ya mukwano gwe sayina choice ate awo ekyaggweera. Nze naye yayambala. Naye nze nayisibwa bubi kuba gwe gwali omulundi gwange ogusooka. Kaakati kati awe omulundi gwe gwasooka okubeera naye yayambala. Kaakati awo twatandikira okuba nga tubeera ffenna naye buli twamiitinganga buli wabeeranga nange ng'ayambala. Awo twatandikira laavu yange naye kati bwe twatandika okubeera naye gye nakomanga omumiitinga omuvubuka ono teyalina ssente naye yalina laavu nga yalina laavu yali mukkakkamu ebintu yali abikwata mpola ng'engeri amanyi kye bayita laavu kankyogere bannange bwentyo yalina kye bayita laavu yali amanyi kye bayita laavu nga engeri gyakwatamu omuwala tosobola sigala kyekimu. Jjukira nze yagwanze kufala kataala yanjigiriza ebintu bingi nnyo omuvubuka ono. Nabeera naye naye nga kye namwagalangako yayambalanga bwe twabeeranga naye kuba yali amanyi nsoma ng'akimanyi bwanfunisa olubutajja funa obuzibu. Era namwagala nnyo ate bujja nakomanga okubeera naye laavu gye yakomanga okulinnya. Nze nembeeraawo naye naye nga nkola ki okumumiitinga ngera ssenga wange taliiwo era ssenga wange bwe yabeerangawo nga simumiitinga. Kati ssenga wange engeri gyabeeranga bize ng'alina emirimu emirala ate nga tasulaawo ebiseera ebisinga ate nga nze nsulaawo. Kati natandikanga okumiitinga omulenzi ono nga tubeera naye nga bwe twabeeranga naye oba okutundula vanira ng'ayambala. Bwentyo ntandika olugendo lwa laavu awo natandikira. Kati jjukira namumiitinga nga holidays ng'ate nsoma. Kati essaawa yatuuka nenzeeyo ne musiibula n'ambulira amannya gange omulundi nasembayo okumiitinga naye first time. Holiday yasooka gye namumiitinga ne muganja kuddamu holiday nengamba kale. Natandika ngumumiitinga nga during holidays nga bwe njijja. Kati essaawa yatuuka waliwo essaawa bwe yatuuka nga mpulira mumiisi ng'ate nga mbeera wala tebeeza nze abeera kireka nze mbeera nateete. Kati essaawa yatuukanga olumu weekend nembalimba nenimba baganda bange ngenda wasenga wange kireka. Ate natuukangayo nawe nagendanga wa boyfriend wange straight away. Nga ngenda nsulayo olwatuuka nga ngenda nsulayo nga Friday nga nvaayo Sunday. Ekyo nakikola emirundi gyalinga 3 oba 4
nga mbalimba ngenda wasenga wange kireka nga mpita wa boyfriend wange. Kakati nga nsoma sava mu ssomero. Kakati embeera ebiseera ebyo maama wange era yali headmistress nga ali Mityana side zeeyo gye baamuwa. Nga nsoma n'ennyongera emisomo gyange n'ensoma omulenzi ono nawangala namala n'ebbanga eriwerako emyaka gyawera 3. Kati waliwo ebiseera bye natuukangamu maama wange talina bulungi ssente bannange era obwavu bannange kibi nga ate nina okusoma neweeraliikirira okulya okomera okusomero enjala ekuluma gw'olina okwefumbira akasente tewali transport nga gye nali nsomera essomero lyange lyali walako ng'oyise ku paapapo ne weeyongera essomero lyange lyali saigizaawo. Kaakati ne mbeera mu mbeera eyo kati nawalirizibwa kufunanga abasajja b'enkuula naye nga mbaagalako ssente. Ate kati olwedde nali ntandise nayo byalaavu nali olyanjigiriza nga mbiyize kati batandika okunkwananga n'enzikiriza ku kyalo kyaffe awo naye nga olina okwambala naye nga ekigendererwa kyange nabajjangako kasente ka transport kakulya kuba nali nsoma naye era nga mbagamba olina okwambala. Kati nabeerangawo awo nefuna ku basajja abavubuka balinga 3 nga mbajjako kasente nga tukungula nabo vanira naye nga kola kyo ayina okwambala atayambala nno. Kakati nabeerawo nga bampa kasente kati nga maama newe yajjiranga nga nsanga ninamu akasente ak'okulya naka transport. Kati twatambula bwe tutyo essaawa yatuuka baganda bange bano 3 ababiri ne batambulamu ne bafuluma Uganda. Bwe bafuluma Uganda bagenda ne banoonya obulamu. Bwe banoonya obulamu ne bapanga ne bayingira Europe UK. Kakati bwe bayingira Europe nga bagamba maama Jennifer tusobola mmoleka Uganda jazaalire Uganda. Nga balwana nnyo nga bapanga buli kimu nga banfunya passport ticket. Awo nali mpeza za 16 nga nkyali ne boyfriend wange oli kati bali be nali njjako akasente nali bosi baagala. Kakati naye nga bannyambanga nabo bampangayo kasente. Kakati essaawa yatuuka nemba nga nina okujja UK bannange ku myaka nalina 16 ngiwezezaawo. Era nagenda nensibula boyfriend wange ono nali mwagala nnyo kuba ebbanga lye namala naye saamukwatako namuwala ate teyandagaako mpisa mbi yampisanga bulungi. Kakati namusiibula era bwe namusiibula nenninya era njijukira omwaka gwe najja wano e UK najja mu 2002 mu mwezi gw'omunaana. Essomero nendita nensitopinga okusoma nenjija bwe natuuka ne Europe era in fact mu nnyonyi mwa misozi nze yalimu omuto mu nnyonyi ennyonyi nze Ebungereza najja nzekka baganda be baninda ku kisaawe. Tiketi essaawa yatuuka okugenda maama wange namperekera yali akyali mulamu ne muganda wange oyo omulala eyafumbirwa ye muganda wange owokusatu ye yafumbirwa okulina ne waffe nateete. Kakati ne bamperekera nenninya ennyonyi naye mu nnyonyi ze yalimu omuto naye banaye bandabirira. That is a younger girl going to London. Ye yali first time yange okulinnya ennyonyi. Nenninya ennyonyi nempita ku kisaawe entebe nensibula maama wange yansiibula yamperekera nga mulamu maama wange kama mumuze mirembe kati yafa. Netujja Europe nze baganda be banendira ku kisaawe naye mu nnyonyi bampisanga there is a younger girl on the plane bandabirira bannange mu nnyonyi. Where are you going? Gamba I'm going to London to see my sister. Nga bamperekera banyamba paka kuba ennyonyi ebiseera yali ya transit Brussels then from Brussels nalina okulinnya ennyonyi endetaano e UK era bankwata bulungi ku mukono mu nnyonyi ng'omwana omuto
ne baŋŋamba there is a young girl going to Europe, you're going to see her sister. Ne bantuusa mu nnyonyi ate Brussels ekisabwe kinene nnyo nali ndya kubula kuba nali fala yali first time yange okulinnya ennyonyi bannange okutambula mubimanyi. Kaakati nga bankwata ku nnyonyi era abali mu nnyonyi abazungu nga bantwala nga eno ennyonyi egenda e London ngamba thank you so much nga bankwasa abakola ku nnyonyi egundi ku nnyonyi ejja Ebungereza nga baŋŋamba gwani nga mbawa details zange passport ticket nga bandabirira bannange nga baŋŋamba tuulawo kyekifo kyo. Bwe natuuka e UK ne baŋŋamba omanyi woolaga nti yes nasanga baganda bange bannenze bannange essanyu bannange nasanyuka nga ndaba baganda bange bansanyukira. Kati sisita wange ono namusanga ayagala okukola naye nga ali sitaaka n'abaana talina amuyamba ku baana. Bwe nayingirawo sisita wange banaye yakola ssente ne balyoka banfumbiranga enkoko nnamba banfumbira enkoko nnamba omukyere ne bakola pate kunsanyukira nyingidde e London. Maama naye n'asanyuka omwana wange atuuse bannange bansanyukira laavu yaliwo bakola pate ne maama n'asanyuka ne bamuwa ssente n'eri Uganda ne bakola pate ne tuweka. Kati sisita wange ono namusanga ng'ayagala okukola naye nga alina baawe naye akola kati ng'alina omwana bambi abonaabona. Kaakati nze kye nakola nga nsooka ndera omwana ono namusanga myaka 2. Sisita wange ng'alyoka akola ssente z'atamanyi ate Jennifer ali waka nga nsooka ndera omwana oli nga bandekera byakulya nze nalya buli kimu nga bw'omanyi nti no wakava e Uganda. Nalya enkoko eyo nalya ennyama eyo nalya buli kimu n'empulya nga bintamye nga banga Jennifer eat what you want. Baakola ssente empya n'empitirivu ne badigida bannange basisita bange bakola ssente empya n'enkadde fe abaali abanaku kati nga baleeta ekirowoozo nga bagamba omanyi ssente tuzifunye Jennifer Nze bakola ssente bannange wano e London bw'oba tolina kuleera mwana obulamu buzibu nga tosobola kukola bannange ate bannani bali expensive. Bakola ssente era twatula ku meeza ffenna ne tutuula ne tugamba omanyi kye tugenda okukola bannange tukole kimaama tumugulire ennyumba nga bagulya maama wange amaka 4 bedroom gali awo kirekaawo amaka ga maama bagula gali makindi awo lukuli awo ennyumba 6 bedroom yali mu kikomera fe abataalina nnyumba Kampala maama nga afuna amaka. Maama yali musomesa ajjukira eri mistress Mbende kati mugamba maama olina okuvaayo kati maama yajjanga n'abeeranga mu maka ge n'addayo kuba yalina okukola ku mulimu. Bannange nga maama wange adigita nze olwatuuka ano laavu gye nalina yokka maama wange nga saagala kumanya muntu yenna era ssente nasandikanga maama wange ssente almost buli wiiki maama alya ennyama onedda amata tya kino maama kuba taba maama wange banaye saali baddewo. Essaawa eno ndi mukyala alina abaana maama naye abaana bange bambuuza maama lwaki gwe tolina maama wo ne taatawo. Kati buli bwe ŋŋamba nti ne tugenda Uganda n'abaana bange mbatwala we baziika maama wange ne taata wange naye omanyi kye bambuuza baŋŋamba maama lwaki maama wo ali mu ttaka ne taatawo. Ekyo kinkaabya amaziga. Banaye maama wange taata wange Mukama abawumuze emirembe naye abantu abatuttira abantu baffe abaagala ebiwedde si kirungi. Omukyala oyo maama Nabunnya yaleetanga amatooke n'ennyama nga bwe nabagambye ng'adda mu luumu ng'agafumba alya n'abaana be. Essaawa eno yakuba essimu asaba buyambi. Essaawa eno ali eyo Mityana yafuna atunda walagi ensi yamukuba. Mukama talya nguzi. Batta maama wange naye tewali yafunamu bonna badda kumpi na ku zero. Bannange abantu tuveemu emitima emibi ate abantu tukole bannange ate okubonaabona si kufa. Nze essaawa eno ndi musanyufu nnyo era n'omwaka ogujja mpulaninga kujja Uganda ngenda kujja kubanze buli mwaka nali lwa covid ono naye buli mwaka nali nkomawo e Uganda
nempumula era nga abaana bange mbatwala ne mbagamba maama wange yeebase wano mu ttaka yafa ne maama wange era nze buli lunaku bwe ngenda nenema ku maama wange ne taata wange. Bannange mwenna abampuliriza mukuze abaana ate mukumu abaana bammwe naddala abawala. Nze senga saali kwekuuma nnyo nali badde najjamu embuto nali badde najjamu embuto mu kyalo nga ndi Uganda nali badde nafuna siriimu endwadde naye engeri gye nali mmanyi kyenkola nga neegendereza Mukama yannyamba nempona. Mwenna Mukama abakuume mbaagala nnyo. Essaawa eno nange nina bennyamba bendiisa ne school fees nempeerera. Famire yange ku saidi ya taata wange baali bulungi basenga bange ne baganda bange abakulu tebaagala kumanya. Essaawa eno bwe ngenda e Uganda Jennifer bampita Queen bampita President kuba balaba sikyali masiikiri ne maama wange tuli baavu. Nebbanga lye namalanga ndi awo ewaka nga wenva n'ensoma teri muganda wange yaŋŋamba Jennifer kwata ekitabo kwata peni Jennifer osoma. Yali maama wange yekka. N'ekyokulya teri yampa wadde $10 Jennifer kwata $10 okufune ogenda ogula ekyokulya. Maama wange yavanga gyava eri emitiyana nampa ekyokulya. Naye essaawa eno bakulabanga Queen olina kubira nga akusaba ssente omuntu ng'oyo omuddamu ki? Bannange yaffe Abaganda tugamba munno mukabi ye munno ddala. Muveemu emitima emibi. Essaawa eno batuttira maama waffe naye lwa nnugu kuba abayiseeko bo badda kuzira balina ssente kyekyassa maama wange. Bannange mwami Sozi ye badde sitole yange. Mwenna Mukama abakuume naye nga twayita mu bingi bannange ne famire yange. Naye neebaza Mukama maama waffe wadde Mukama bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Mukama si yamujja mu bulamu bw'ensi eno wadde ab'ennugu aba famire bamutta ne bamulesa buli kimu. Mukama amuwumuze mirembe. Naye neebaza Mukama nti tukyaliwo ffe abaana tukuze ate buli muntu alina kye yeekoleddewo era buli muntu tetuli mu mbeera mbi mwami Sozi. Twakula okubonaabona si kufa. Neebaza Mukama obulamu bwange ne baganda bange. Era ndi musanyufu nnyo essaawa eno kati nange nina bennyamba bendiisa. Ekitiibwa nkyeddiza Mukama. Ne boyfriend wange oli gwe nasookerako musabira afune omukazi abeere naye. Naye that guy was so good. Yandaga omutima omulungi. Ebbanga lye namala naye teyali muyaaye buno buvubuka obwo yalina teyali bwatyo. Yali yewa respect. Ate n'ekirala yasanyuka nnyo okulaba nti nze ye yansookako. Yali tafuna nganoza muwala nga yamusookako naye nze yansookako. Ndowooza yensonga lwaki yanjagala nnyo. Ne ssenga wange awummula emirembe. Naye bannange mwenna abantu mwenna mulekerawo okwagala ebyobwereere. Era nkubira abannange bankuba kyeyo mwenna gye muli mukole. Teri akwagala ng'oli mwavu. Obwavu kibi bannange obanga masiikiini teri akulabawo teri akulabawo. Essaawa eno abantu banjagala lwakuba Jennifer ali London, Jennifer bawulira azimba, Jennifer alinnye ennyonyi. Essaawa eno nze kati ne bwenkera ku makya ne ngamba njagala genda Uganda. Saza busaza tiketi nga ndi awo Uganda. Kye nali sisuubira obulamu bwange ekyo nkyebaliza Mukama. Nzuuka buzukuse ne ngamba no mmanyi baana bange tugenda mu America Chicago. Nensaza tiketi nengenda n'abaana bange mu America. Nenga no ngenda Germany Sweden. Saza busaza tiketi nga nenya nnyonyi nga ngenda. N'ekyo ekitiibwa nkiddiza Mukama kuba nali sikisuubira obulamu bwange engeri gye twabonaabona bannange. Kaakati basenga kati bakojja bange bali abayina ssente ne maama wange ono omutwama Nabunnya baawulira ennugu nga bagamba beno abadde wano nga bagamba ono Nalo nga abadde wano masiikini omunaku n'abaana be kati abaana balinnye ennyonyi bamugulidde maka
jukira bo tebagayina tebagazimbanga nako. Maama wange eddogo gye bamusindika, maama wange be bamutta. Maama wange nsi yafa bannanga akote ssente mu ngalo bw'ati. Maama twamuwanga ssente, twajjanjaba maama waffe ffe bwe mulaba. Twamutwala buli mu ddwaliro lye mumanyi. Ne bamukebera nga maama wange talina siriimu, talina buli kimu, talina kirwadde kyonna. Ne maama nga ggwawo ng'alinga omulwadde wa siriimu. Bamusindikira amayembe ne ganywa maama wange. Maama wange yafa bubi nnyo 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 ng'alinga akati. Ennugu ebatta. Bena abadde wano Omunaku Naalongo afuna atya ssente. Abaana balinnya batya ennyonyi. Maama nga bamujja mu bulamu bw'ensi eno bwe atyo, era maama nga wummula mirembe. Ne ssenga wange yali anjagala ennyo, gwe nayagala ennyo, naye yanjigiriza emirimu mingi ow'ekireka. Ne baamuwa butwa, baamutta lwa bintu bye bannanga. Abantu mukole, lwaki mwagala ebiwedde? Ssenga wange naye yali mukazi mukozi nnyo, mukazi yali teyasoma naye nga mugezi ng'ataayiiya. Ne baamuwa butwa, baamutta lwa bintu bye, n'afanga masiikiini. Bannange mukole. Essaawa eno kati batukubira. Oyo maama nabunnya ku bantu abamu abatta maama. Ali eyo masiikiini, ali eyo mitiyana eyo. Yafuna kati atunda walaji. Atunda walaji. Ensi yamukubira eyo. Oyo kojja yalina ssente luli eyabbanga n'agenda mu makomera. Yabbanga ne bamusiba bw'atyo. Kati ali eyo naye mubende. Ensi gye yatwala. Bannange mukole. Ne bwotta omuntu ssente teziba zizo. Ffe batta maama waffe naye baasigala banaku. Tewali yeeyongerako bannange. Essaawa eno era bamasiikiini tebayina. Ate ffe abaana ba Bene be batwalabanga abanaku bamasiikiini. Ate kati ffe tuli obulungi ate ffe beegomba. Era nze bannange seevuma kubonaabona. Seevuma kuyita mu nsi mwe nayita bannange, mu mbeera gye nayita yonna n'abaganda bange. Essaawa eno ne mukazi mukozi ne baganda bange tulina kye twekoleddewo. Essaawa eno nze nguza amataka ga mirundi ng'ena, nasooka kuyiika emu eri waayo. Yiika 2, yiika 3, kati ettaka ly'ensembe egula yiika 5. Naye nga ssente zange nga sibbye nga nzeekoleredde. Nenzimba ennyumba yange Endirandi Road, ennyumba kuliko ruumu 4. Kati nenzimba amaka gange gagenda kuggwa. Bannange neebaza Mukama era sejjusa kuyita kukulira mu mbeera eyo. N'ekirala kyenkubiriza abazadde bakuume nnyo nga balina abaana abawala. Omwana tomukkiriza kutaayaayaayaayaaya. Nze nawona abantu abaali bagala okunkwata ate nga balwadde basirimu ba mirundi 3. Naye nasimatuka. Era nze natuuka okuva e Uganda nga sifunye sirimu, sifunye lubuto oba kolako abortion ebyo sibimanyi. Era bwe najja wano e UK natuuka wano era nengenda ku college n'ensoma kuba kubanza nava e Uganda nga ekituufu simanyi simu bwefaana sigikwatangako nga ndi Katala simanyi computer. Naye wano natuuka ku college omuzungu akusomesa n'okwata. Nanjigiriza computer era kati eyo ngimanyi. Nanjigiriza nenkwata essimu. N'essimu nengula essimu ne baginjigiriza ogikozesa. Kwegamba nayiga ebintu bingi nnyo. Essaawa eno bwe natuuka kale wano era nali kawala katono kaddugavu kalina figa ate abazungu baganya abantu bwe batyo. Nafuna nga abazungu abankwana, abasajja abaddugavu abankwana. Naye mu abo be nafunamu wano abankwanako wano e London mwe najja taata w'abaana bange gwende naye. Kati nina abaana 4, ndi maama, nina kye neekoledde, banaye ndi musanyufu. Nze mu buto bwange neegombanga nnyo ennyumba. Nzimba ddi ku nnyumba nga ndaba buli muntu alina ennyumba naye nga mwegomba. Wanange nange ndizimba ku nnyumba. Naye bwe nazimba ennyumba ne ngamba buli kimu kisoboka Mukama gy'ali. Ife abaabeeranga ejjandira mu kyalo nga tuli banaku ng'ennyama tugirya weekend olumu Christmas. Essaawa eno nze buli kimu kyantama bannange.
era nze ebintu ebiseera ebisinga ngenda nenoonya ebijanjaalo mu bayindi wano era ndani abayindi abasinga batera okutunda ebintu bwe bityo ebijanjaalo byenfumba n'endya n'akawunga kakasooli byonna byantama kwegamba mukama ayina bwakutegekera nze omulenzi oli namwagalanga nnyo era bwe nali njagala ozaalamu abaana bange naye ate mukama yali anteekedde musajja ono naye nga mwenna bannange mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Oh, story ya Jennifer tugiwulidde. Oyizeemu ki? Oyizeemu ki eri abantu abalowooza nti it's about them and their kids alone. But I am telling you, nobody is an island. Things change. Ensozi zitasisinkana naye abantu basisinkana. Neewuunyiza nnyo abantu ababalyangako ennyama, abantu ababalyangako emiceere over the weekend. Story bwe yakyuka, kakati nga bali eri mu kyalo, ono ali Bungereza. Ekyo kiraga ki? Tukwate bulungi abantu. Tukwate bulungi abantu. Ekirala, omukyalo ono obuteerabira gye yava. Owulira omuntu okuvaayo n'ayogera ayinza obanga bali tasobola kutugasa ffenna mu ngeri gye yalirowoozeza, but just to come out and share her story, ekyo kiina kye tukitugattako n'amanya nti olugendo lwe yayitamu tazibidde bujulizi obwo, tazibidde testimony eyo, naye ayagadde okujja okuwa amaanyi n'essuubi eri omuntu omulala. Ekirooto kyo kiyinza banga kya Bungereza, kya US, kya Canada, kya Sweden, ekirooto kyo kiyinza n'okubanga kya Saudi Arabia, ate omulala ekirooto kye kiyinza obanga kya Kampala, ali eri mutukula lw'ebitakuli bijja bannamabe yanaakulamudde eyo bukundugulu eyo. Ekirooto kye kya Kampala nga kyekirooto kye njala kutegeeza okusinzira buli omu bw'aloota. Nsaba Mukama ffenna atukozese atusobozese okukwata ku birooto byaffe. I believe ofunyeemu kyofunye okusinzira mu story ya Jennifer. Sister Jennifer, thank you so much. Thank you so much. Mukama ayongere okusobozesa ate era oyongere okujjukira nti simaanyigo n'ekisa kya Mukama kye kikusobozesezza okutuuka awoli. Don't miss our story tomorrow. Eya sister baba ono yakikola abasajja b'e Kampala. Jesus. But I think ne leero tulina kye tutuuseeko, tulina kye tuyize, olina kyogaseeko. Kakati bw'oba oyoze okunnya engoye z'omuwala bwe ye muzikunyiza wano oba muziteeka mu byuma, bw'oba osiimuula ennyumba, bw'oba okuuta pavers, bw'oba okuuta onaaza abakadde, bw'oba opanga amasowaani mu hotel, oyoze emmotoka muli ku Bulaaya, oyoze emmotoka, olina okwoza emmotoka oba mmeka olunaku, olina okukola delivery wano na wali. Njala kutegeeza otegedde nti ogutateganya teguzza nvuma, otegedde nti bisoboka, otegedde nti bwe katalirya kiri bedda. Njala kutegeeza nti beera n'essuubi. Katonda omulungi, twebaza omukisa ogw'okutuwa bino n'obitutuusaako, ate era abantu babiri oba basatu abalabye ne babaako engeri gye bagasibwa. Tukwebaza olw'obulamu bwa Jennifer, tukwebaza olw'obulamu bwa maama we newankubadde nga yawummula naye ekiseera kye yakola omulimu gwe mu bwesigwa. Tukwebaza olw'abamaama bonna ne bataata abafaayo olw'abaana baabwe. Twebaza olw'eŋŋanda abatonotono basenga bakojja bakazini bambi ababaako kye bakola newankubadde nga abantu abo baba tebabazaala, ne ba stranger ne baliraanwa n'abatuuze mu bitundu abayimirirawo olw'abantu abalala ne babaako engeri gye babagasa. Twagala okubaza olw'abantu abo, naffe otukozesa okutwala omu muli ogwo mu maaso nga tubaako kye tukola okusika abantu abalala omukono. Otubeere mu kisa kyo abakya strugglinga nga tebannaba kukikubanga Jennifer mu lugendo lwabwe bawa obuvumu, ogumiikiriza, okulemerako, obutaggwamu ssuubi okubatuusa ku buwanguzi. Bw'omala obo batuusaako katujjukire ng'obututuusizzaako bwe tutunemega tuleme kugamba nti twakikuba, nze ntobye, nze nali neerekereza, nze nali ntoba. Ne tukkirize nti Katonda atukozeemu omulimu era tudde nga gy'oli nga tukwera obujulirwa nga tutegeeza abalala nti Mukama okola ebinene, okola ebikulu. Webale Katonda ffe ekisa kyo kitubeere ne bulijjo mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story,
oba ekyo kyoyiseemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi, tubuulire awo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story.